ono Walda Jalia mujja muwulira naddala mu abaana abato abali ku mikutu gya intaneti nga mugikozesa bubi. Walda Jalia mujja kumuwulira, abamu ku mmwe famire zammwe zijja kwetonda, zijja kukaaba, anti omukyalo ono kasita anaasalawo okuteekinga step mu bulamu bwammwe eri mmwe abali mu disrespectinga mujja kukigwako. Omukazi ono azimbye erinnya lye ewatali violation, ewatali kuvuma muntu, ewatali kussa muntu ddala, ewatali kuvumaganya muntu yenna, n'akola erinnya lye, n'asalawo mu kukola erinnya n'ateekako n'okukola ssente, n'asalawo ate anoonyeze mmwe abatalina mirimu, abawe ku mirimu, abawe ku ssente, mufune ebyokukola ate mumusomereko. Wabula nga bw'omanyi nti omulembe gwaffe n'abana Uganda, mu ggwanga Uganda gye tuva, ife obwongo munnange butono bwayiikamu amazzi. Igwe olowooza olw'okuba omuntu akutuukiridde n'akugamba nkubira akalango ngenda kuba nkusasula, gwe olowooza nti yakwetaaga ennyo okusinga ate gwe okubanga omwetaaga. Simanyi oba ebintu mubiraba mutya, oba nze abiraba obubi tugenda kukizuula maaso eyo, oba nze mbiraba obubi oba mmwe ababiraba obubi. Wabula nga olutalo olwa Jalia, Walda Jalia, teekako ne mwana mulenzi pressure ku pressure, lugenda maaso era ku bana ababiri kuliko agenda okugenda mu kkomera. Anti waneeno ne bu audio bwatandise dda okuvaayo nga bonna bali mu kwetiisatiisa, nja kusiba, nja kukola ekikyamu, nja kubuzaawo, nja kukola bino. Bu audio bwatandise dda okubuna ku mikutu gya internet. Ate nga waneeno mwe muli bannaffe abavuddeyo ne bayingira mu luno olutalo. Nze nabagamba mulimu entalo ezimu nga weetaaga kuwuliriza sayidi bbiri, tomala gagenda bugenzi. Naddala olutalo olulimu ebyenfuna, olulimu ssente, olulimu emirimu, abaana ebiseera ebisinga terubeera lwangu lwakulwanyisa, ati oba tomanyi mutuufu na mukyamu. Tugenda ku byonna nga tubizuula. Ngenda baterawo akatambi akakakasa olutalo luno okubeera nga lutuufu. Yenze Sheila addi tabeera ngo subscribing, ekigambo subscribe weekiri, notification bell weeri, gikwate buko bulungi nnyo. Buli video yonna egenda kubanga ekutuukako mu bwangu. Katugendeko mu katambi ka pressure ku pressure, then ne Jalia ne Walda Jalia, olutalo olugenda mu maaso wakati awo. Tugenda kuzuula ani mukyamu ki ekirina okukolebwa, ye kikikyo bafaaki, byonna tugenda bizuula nga tukomyewo. Wekkaanya akatambi kano. Jalia, Walda, watandise olutalo lwotagenda kusobola. Wavudde nonjogerera bubi ku live zo, oyagala osole brand yange nga siina kye nakukola, mbunze nsirike lwakuba oli mugagga, sirya ku ssente zo, toddangamu kummanyiira. Ate buli content creator Omunayuganda akola ne Jalia okuva n'olwaliro cancel your contract n'oyo omukazi. Ensonga yiino lwaki? Okay, kasito kitegedde nti kati nsobola okusiba. Okitegedde kati gikole video endala. Nkukakasa pressure. Gikwate oyiseemu erinnya lyange ng'onvuma ng'ebyo by'ovuma abantu. Ojja kufa tozzeemu kulaba bulamu bwansi ng'oli happy. Nkikusuubizza. Jalia, togenda kummanyiira nze. Olowooza olwanagana nange ogenda kulwanagana na gavumenti magumulinga jingo bell. Mbona yagala ku address nga pressure. Nja kukivuma nze. Let her never ever in her life try to address me in that manner. Nze agizako kompitika nange naye nze I take the first position. Ndi namba emu. Abasigadde basobola namba bbiri namba ssatu babagala nze ebyo binkwatako. Kati oyo Jalia alinga emmese y'omukabada. Ayina kikala ky'emmese y'omukabada mbona yagala kummanyira. Tomanyira nga muntu atakuvumye ekyo kigenda omuvumye ekisookera ddala. N'obuzigo bw'atunda. Buzigo what is she selling? Buno bukebe busatu obutunda otya emitwalo 5. Wabula noononya pressure because pressure is a brand. Mu first week ey'okwogera ku bizigo by'omukwano n'otunda ba clients banane bayingira ezo zaali miliyoni 2. Saagala akyerabire obuzigo bwe bwali bwatiba nga butandise n'okukula. Ayasamirira azunga na kale mulinga enzikeza yo mu kikapu. Nze taddangamu ku undressing. Let her never ever in her life address me again. Because she's so ungrateful. Really? And I can't stand you ungrateful bitches. You ungrateful bitches need Jesus. Jalia yakwadi, who is she? She's not the first lady of this country. Atari Muchala Janet Museveni. Over
Mchala Sylvia Najinda. Who is Jalia? Okuba yena kayimba mu America kasasula ku kibanja mpola anti buli mu America buli afuna kayimba mu America kasasula ku kibanja mpola. Muloze enyumba yagigula mu busimanya full sale. Anzije mu kamwa ke tadda mu konsi no bokera. Useless. Omori na mwana muto. Because simanya she has man and she think nali musabe simu ya jempa. Nali nje musaba nali mugamba ntino she gives me instead of giving me those cent where I cannot pay you the whole amount in full or just chimanga weekly instead of giving me that weekly money you get a gadget or jimpe manyenti bichi because how can I go to collect a weekly money mbenga collecting of cent bwamata nsendi wa pay nyo atense sika kambera. Jalia is a class above to you girls who are trying to fake life, who think she's okay. Mumulaba musanyufu ye kazambu she's okay. Omkazi no kakala kana mbotyo. Do you think she's happy? She's working like a man. While other girls are busy driving Range Rover. Ngati bakakalu kanye and you think mbwa singa ko class. Akakalu kananga musajja. Nsentulanga mulangira. Sakala usirbe. She looks stressed. Yena buli kasira bira afananga ali frustrated. Alinga gwe bakero okuyombesa mbu naye mugaga ali mu America. Jesus. Ndowooza akatambi naawe okawuliriza bulungi. Nze message yange egenda kuba nti eri mwenna abaana abakozesa internet nti baganda bange internet eno mugiraba. Ebiseera ebitusinga internet nnungi esobola okuwanika esobola okukussa. Osobola okufuna fame wabula ate ne fame esobola okukuvaako. Internet eno esobola okufaamu omuntu ebyo nsiba mbi bagamba. Ffenna tumanyi pressure ku pressure nti nno ye content owuwe wakuvuma ye mulenzi atagendera awo abeera nnyo mu ntano era azaagalira ddala azirwana era kyekintu kyasinga okumanya ku internet. Wabula nga ate Jalia she's a business woman, a mother, ate era nga mukyala akola ebintu ebibye ku bubwe nga talina muntu n'omu gw'asabye buyambi. Jalia yavaayo n'atandika okuwa abaana bano abamu abatandise okufuna ettutumu naddala ku mukutu gwa TikTok n'abeera nga abawa emirimu. Ffenna tukimanyi nti ebbanga eriyiseeko mu nnaku bunaku abadde n'olutalo ne mwana mulenzi mukazi w'omuchina, omwana omuwala eyafiirwa omuchina. Yasuubiza okuwa omuwala oyo bizinesi n'okumuwa ssente ez'okumuyambako. Omuwala we yalaba nga Jalia aluddeyo n'ajja ku internet n'atandika okwogerera Jalia ebigambo. Oli mugagga obwo obusente butono nnyo, milioni 5 ntono nnyo, lwaki tozikwata n'ozimpa, lwaki oluddewo, lwaki bino. Jalia ne kimujja mu mbeera n'ajja ku live omwana oyo kwayogerera. Jalia n'agamba nze nali ngenda kukuyamba nga sigenda kukuwa buwi ssente milioni 5 z'oyagala nga njagala kukuwa business obeere ng'okola, naye lwaki onyonoona mu bantu, lwaki onjogerera, si bwe batyo balina okwogera. Kakati nno ssente ezo sigenda kuzikuwa, sigenda kubaako ne kimu kyenkuwa, gwenoonyeze ebintu byo. Naye ng'ekyalemye omuntu oyo okubeera ng'ayambibwa mumwa kankuddiremu, ekyalemesa Betty okuba ng'ayambibwa Jalia okumuyamba mumwa kwogera nnyo. Bw'oba ng'okimanyi nti oli mu bwetaavu, weetaaga obuyambi, gazaako okukka. Bw'oba okimanyi nti oyagala kuyambibwa, gezaako okukka ate obeere n'empisa. Kyekimu pressure ku pressure. Yateesa ne Jalia ne bamuwa bizinesi ey'okukola obulango. Baafunyeemu ndowooza obutakkaanya. Pressure ku pressure ng'agamba Jalia nzengulira essimu, nsindikira essimu, nkimanyi oli mu Amerika, nsindikira essimu, sirina ssimu yakukwata vidiyo biki bino. Omuntu akusasudde ayagala omukolere otaddeko n'okumugamba mpa simu ngulira essimu. Jalia we yaganye omugulira essimu ebintu ne bigenda mu maaso. Pressure ku pressure najja n'akola akatambi ku TikTok akatambudde emikutu gyonna. Jalia kwe kukeera ku makya n'amuddamu n'amugamba munnange lekeraawo okunnyonoona ko pressure kankuddiza omuliro. Jalia we yagize n'amugamba namusindikira ka audio akakambwe n'amugamba nti nno nja kukusiba ifatu tolekeraawo bintu binene. Lwe lutalo olugenda mu maaso essaawa zino gwolowooza ani musobya. Baanamwe mugezeeko okukakkana naddala mu abavubuka. Ensi eno teyeetaaga maanyi. Singa ensi yali yeetaaga maanyi, singa asinga okukola ennyo ye mugagga. Mukyerabirako mu abali mu nsi z'obuwarabu mukola nnyo naye mufuna ssente mmeka? Osevinga mmeka ezizo? Ezisigalawo osevinga mmeka entono ddala? Ensi teyeetaaga maanyi. Nze ndowooza yeetaaga bwetoowaze. Weetoowaze, beera free, hate nobody. Kola ebibyo, Mukama musabe ojja kutuuka ku ekyo ky'oyagala. So bye byonna ebiri ku sayidi ya Jalia Walda. Njagala tumanye akatambi kano gw'okalowoozaako ki? Olowooza ki ekirina okukolebwa? Ensangaayo twesange mu comment section, commentinga, likinga, subscribinga ate era embaagala nnyo.